abali ku Focus abali ku Oblon mwe bali nnyo kubeera nga mutulaba era nga mutugobera mukola kyamaanyi nnyo ate naba kusubscribinga tukusaba subscribinga nagambye nti eno series gye twatandise mpaka weggwera mmanyi abajagadde okuva gye yatandikira mpaka ku episode kati tuligenda mu ya 12 abadde bagigoberera mu kimanyi kitegeeza era n'ensengekako jjajja badde asengekamu obulamu bwa Kafeero tuli mu kubanga naffe tutunulamuko mu mikwano gye babamiriranya bayimbi banne biki ebyo tuyinza okugerageranya ku bo naye okubeera nti bimufuula naggwano kubali ndi ne kojja n'olundi ogwaleero okubeera nga tutunula ku nsonga ezo kojja nsaba obuze ku bantu baffe abatwagadde ennyo era abatunyumirwa ennyo abasoma abayiga waliyo yaŋŋambye yakwata ne peeni nakulukunya emyaka nakulukunya details ezo zonna zoyogerako babuuzeko abalungi abatulaba mbalamusizza nnyo mwebale byonna bye mukola mwebale okutulaba n'okutujjumbira wamu n'okutuwagira okusubscribinga kyo matendo butendo mwongere kubanga tutandise okulengerayo ekijja si muntu mumusubscribing ekijja si muntu kubanga waliwo n'abatandise okubuukira manyi balaba ekitambula nga babuukira ekikusesa abantu abatalina kye bamanyi ku kintu basinga okwagala okukyogerako n'olwekyo mulinde ekijja si muntu kale eyalaba episode ewedde nga tukola foundation oba omusingi gw'abasatu bano nga tumanya gyenvuddeyo waabwe Livingstone Kasozi basudde wamu ne Kafeero mu paati eyo ewedde mabegakaawo atanabagiraba gendayo girabe twali tunnyonnyola engeri gye batandikamu endongo yabe kati mulundi guno ogwaleero kojja nyiri ebintu byenjagala nze nkubuuza ebyange okusinza ku research yange yandibadde defining omuntu ali successful naddala mu by'okuyimba ba mu art oba mu kintu kyonna omuntu kyakola however tetusobola bateka mu kintu kyonna kye bakola kuba bano bayimbi twatugeragiranye omuyimbi biki ebyo byandibadde sinzirwako gamba nti ono yali nakinku kusinga ku ono tugenda kukola comparison ey'abana ababiri tulabe nga tutambula mu maaso kojja mu bulamu bwonna bwonna omuntu nga bwe tuli mu kutendeka oba okubangula ensi mwandibaddemu kye bayita education oba obuyigirize ababiri bano Prince Paul Kafeero wamu ne Amani basudde obuyigirize bwe bwali butya nakyo nga bo buli omu yasomako naye gundi basudde yakoma mu primary sisobola kugamba ndi primary kubanga mulaba bukulu naye nga yakugamba nze saasoma naye nga bw'okusinziira bwe yali ayogera nga kiraga nti yakoma mu primary obuyigirize bwe si bulinaako bukakafu Kafeero yakoma mu senior yakuna senior yakuna kitegeeza abaamukira abaasingako ku basudde era bano ababiri enkola zaabwe bw'oziraba batuuka ne bakwata ensinga kwegamba mu lesi balinga abalimu ababiri bwe bati era nga oli abuuza nti gundi ali ludda waleeta ki bwawulira nti gundi yafulumiza nga n'oli afulumya ye gundi kyekyali kinjagaza abaana abo abantu abo nga bwe baba bakubye ennyimba bo tebavumagana tebayombagana Kafeero ne gundi baali basindana mu music nga buli omu alaga maanyi gaawo n'agamba nti olabira nakuleetedde kali wakawulidde kooli n'amugamba nange ojja kunta n'aleeta mu bunengoye n'aleeta mukyala Kandido oli nawe yaleeta Kiwenenya amazina n'aleeta Pirisiira oli n'aleeta Ekijjankune ne Party 3 kojja okuwaako ku mulabi waffe katono nnyo okuwaako ku mulabi waffe ababiri bano bakolako kolabo nga luyimba lumu nga bali waliwo baali baagala wabeeranga ku show baalinanga olugezigezi muluusi ono ayimba oluyimba n'aluyimbako kitundu nga naye tumanyi nnyinirwo n'oli n'aluyimba n'oddumalayo naye nakivubo baakikolako ng'amugamba nti yimba oluyimba ojja ddumalayo naawe olwange luno ojja kwongerako ekitundu bwekiti naye tebalikodinga luyimba lwawamu okujjako ate okukola duet bakolako ku tape ne bafuluma alubamu nga buli omu ayinako ennyimba ze kojja ababiri bano basinkana batya omanyi otya bakwatagana bukwataganya olw'okuba nti edduuka lyaffe libayitanga Kasajja and Sons we waasibiranga abayimbi b'akadongo kamu bonna mu Uganda
nga buli n'abantu abagala okugula kadongo kamu ennyimba nga bwe basinga okujja kubanga mwami Kasajja ye yasooka okulikodinga ennyimba za kadongo kamu okuzijja ku bayimbi. Kojja ababiri bano basudde ne Kafeero. Enkwatagana yabwe yali etya off music nga tebali ku byandongo nga bamukwano nnyo ate ekyomukisa omulungi nga bonna banywa nga omu asula Ggaba omulala asula Maganjo naye Kafeero yatuuka ekiseera n'ava e Maganjo nadda e Bweyogerere bwe yabeera e Bweyogerere ng'omukwano gubatta n'engeri gye baali bakyapamu amasanga Kafeero n'awalirizibwa okuva Bweyogerere nadda ebbunga aliraane kinywiwe naye ekikusesa nti yabeeranga Kafeero ng'ali awaka nga abadde akomyewo awaka oba tebaakoze oba oli awo ku ssaawa ng'emu kitundu nga basudde agobye ayingiddewo n'atuula ne banyumya zino paka nga 5 n'agenda ziba ziwera nga 10 nga akomyewo ne banyumya ne bakola ki bali bamukwano ennyo bakwatagana nga tebali mu kibiina kyekimu omu yali mu makula omu yali mu Gondi Kafeero yasooka kubeera mu makula Gita Singers n'alyoka akola ekibiina ekikye ekyayitibwanga kulabako Gita Singers oli yasooka kuba mu Lukwata n'alyoka akola ekikye kyeyatuuma Kabuladda Gita Singers. So bakwatagananga bo ng'abantu nga abayimbi waliwo ekiseera baatuuka ne bakwatagana ne baagalana nnyo omukwano ate ne gugenda wala nnyo. Kojja abantu yenna omuyimbi twandibadde tugeraageranya ekitone kye ku bintu bino wammanga okuyimba azin ng'ogenze mu studio okuyimba gye tuyita eddoboozi engeri gy'olikozaamu ng'oyimba ne tubaako n'okuwandiika ne performance ku stage njagala ogeregeranya ebisatu bino ku bana ababiri ani tutandike n'okuwandiika ababiri buli omu yali awandiika naye nakuwadde enjawulo eriwo nti omu nga yali storyteller ng'omulala yali music writer omulala nga story writer nga omu yali amanyi okuwandiika olugero n'alussa mu luyimba omulala ng'amanyi okuwandiika oluyimba n'aluyimba. So kalamu wise tusobola ogenda ne basudde kakati nze nkugambye olinga bw'ayiiya n'ebigambo bya Kafeero bye yayiiyanga lwakuba yasinga kuyiiya bigambo bya mukwano naye nga naye bw'aba abiwandiise bwe yayiiyanga ennyimba ezitali za mukwano ng'oluwuliriza naawe nodda wali n'ogamba nti kati ate oyo omuntu bw'atyo omutya nga kitegeeza yasinga kuba ayiiya ez'obulamu bwa bulijjo kati nga wawuliriza oluyimba nga olubayita oba musaayi gwange oba n'owuliriza kalenda y'omukwano n'owuliriza galenzi mmwe n'owuliriza edduma ly'embaga n'owuliriza oluyimba nga gundi dipo naziggala ebigambo bye yakozesa nga si za mukwano naye naawe odda wali n'ogamba nti bw'ayimba nga bw'ayiba ayimbye ennyimba ebigambo bye yassa mu nnyimba nga ayimba ku lumbe engeri gye lulumamu abantu owulidde bwe yayimba essuubi lyampeddemu n'owuliriza tulerabirerya okakasa nti Kafeero yali teyeemolerwako yali awandiika kwegamba okwegeza Kafeero oba owemula kye bayita gundi nti naye gundi awemula omwegezezzaako naye tumuteeka ku mpologoma ginne anti bw'omala kati empologoma wezisingira kati kiringa oli ogamba ndi gundi asala nnyo naate oli asala n'ateeba asala n'ateeba olutalo lw'abaana ababiri basudde ne Kafeero erimu terulirigwawo nga Messi ne Ronaldo anti kati ebyo ebintu kyenkugamba kiri bwe kiti nti bw'omuba nga mulina abasambi babiri ab'omupiira nga basala okukamala kati oli naabuuza nti bw'amala okusala n'akola ki n'ateeba ate ono omulala n'akola ki n'atateeba ateeba y'abaasinga naye waliwo omuntu alina eddoboozi lya Kafeero vocability vocal tewali amuvuganye okuyimbisa eggono okuwoomesa ne melody eri mu nnyimba ze n'ebigambo kuba n'olwaleero waliwo ebigambo by'ennyimba za Kafeero bye batategeeranga abantu
Mwe tebabitegeeranga. Okugeza kojja. Mulimu ebigambo kakati gwe njagala otera okulya oluyimba luno bagamba nti tulabye n'obulamu buno bwa Kookoonyo. Tulabye n'obulamu buno bwa Kookoonyo. Olumanyi olwo. Kati yimba ekigambo ekyo. Ekiddako. Tulabye n'obulamu buno bwa Kookoonyo. Ekyo ekiddako kye njagala kati. Tulya museso wa. Kye njagala. Kojja, kingambe ekitegeerere. Ekigambo kiri nti butulya nguzi osola ne ku kyotazze. Butulya nguzi osola ne ku kyotazze. Gamba bulye obulamu buno osolerera kubanga waayo enguzi so nga omala biseera tebujja kudda. Kati oyo kafeero. Ebyanga bagamba nti oba omwegeraageranyaako oba omuntu yenna amugeraageranyaako aba awemula. Oba owemula. Performance wise tugenze ku stage. Ate muveeko. Kuba yali artistic. Naba shows waliwo shows zebaleka bazikodi. Nanafa babazze mu audience eno tutula tugamba yes. Akasajja ka performinga. Akasajja mukaveeko. Ate munnamasaka munnange ye. Anti oyo gundi abatamutegeera tebamutegeera. Basudde. Yali alina ekintu eki. Nga tazina ku stage. Era nga bwayimira ayimba ebigambo bye bwati ne bwati. Nga ate yeematira nti kyenyimbye kyekyo. N'akimala n'adda wali n'atunula bwati. Era naye yakugambirawo nti nze munnaye simanyi mazina kye nagakola. Sijja kujja amazina simanyi kye nagakola. Kuba nze ne bwe mbanja nsesebusese ompa amabugo. Ng'akikugamba ye. Kati n'olwekyo sijja kwetyotyoggola. Nze kasita ebinvaamu makula. Gwe naawe lwolivaamu ebirungi olyewaana luno. Era nga bw'ayimirirawo n'abawa stage. N'atuwa buli kimu kyonna naye Kafeero ye stage yali agimanyi. Kati yali akimusinza nakyo. Performance wise yali amusingako. Kojja bwe tudda kubivuga omuyimbi yenna yandibadde amanyi mu kubivuga. Bali batya ababiri bano? Gundi mu Uganda tewaliwo yali asinga basudde kuba rhythm. Endongo ya rhythm. Naye kwa machenja njagala okugamba kubasudde. Ng'ajja mu studio okukuba oluyimba. Nga n'ebivuga ebinagenda mu luyimba abirina mu mutwe. N'agamba nti owa bass njagala okube kino, owa solo kuba bwoti, rhythm nga yaje kubira bulungi nnyo kuba rhythm yabasudde era ogiwulira nga yiye. Kati ng'ajja amaze n'okudirect ajja kudirectinga nti music then solo kuba bwoti, bass kuba bwoti, engoma tuteremu ng'egenda bweti. Beat bweti nga byonna bisengese babimanyi ate nga nono Kafeero yali amanyi ki yali amanyi ebivuga kati Kafeero kimu ku bintu bivuga bye yali asinga okwagala bagita flute omulere akwagala nnyo kyovula bennyimba ze zonna gwalimu sigamba saxophone ngamba omulere guno gubafuwa ogwaki gubafuwa si saxophone endere jibafuwa abategera instruments no basobola okuyawula basobola okwawula endere ne flute endere mu luzungu bagiyita flute Kafeero yenga ajagala nnyo era ennyimba ze kyovula bezisinga zirimu endere. Kojja ng'omuyimbi yenna akola ebintu ebyenjawulo mu kaseera nga bali kwe bali ababiri bano oba basatu bano ababiri bano Kafeero ne Basudde bwe tugenda ku ky'okubeera nti essaawa zino nga bwagamba nti Jose Chameleone yetuukanga n'okutuuka nga asobola okuproducinga endongo kubano koliko talent yagisussa ku bino ebitutunuddeko n'agendako ne mu production li mu technical gundi ate bwe mba nkugambye ndi yajjanga ne akugambe nti owa rhythm kuba bwoti olwaba mu production n'agamba nti owa solo kuba bwoti owa keyboarding kubira keyboarding egira bweti mu production already aba ayingiddemu ate era ng'azimanyi ng'ayinza n'okugyekubira. Tewali yakwatako okwata ku gundi producer ngasobola okweproducingira nga bw'ogamba nti kati ebiseera ebyo wali tusobola bikola lwa nsonga nti twali tulikodingira ku analog nga tulikodinga one take nga ffenna owa rhythm owa solo owa bass owaki mugira ready ngera mubeera ready. Recording music gundi agenda okurecordinga producer n'atuula eno nga mumutudde muli eri mumutunuulidde nassaako ettaala eya red nga bwe kugendako eya green nga mutandika
nga mugenda lumu non stop nga mukuba ebivuga bya buli muna kikuba ekicyenga bwateko kikuba ekyo bibajja luvanyuma ebya ko recordingira ku track era Afrigo yasoko kituleetera n'aleeta machine ya track nga ya track nya taliko ku recordingira ku track naye eriwe byasokeranga nga mukuba lumu era bemulira ebivuga byonna byonna mutendereza nya baali babikuba baali babimanyi enyimba ezo ezakubwanga nga zonna nga bakuba omulundi gumu naye bano bwekyovola banga bagamba mbu nange nyina producing music biki kubanga oyinza ogamba nti owenanka ajja kuyimba jangu eno gyendi tugende waffe ng'ogenda eri ng'okateekamu jangu eno gyendi tugende waffe ng'ate okakola ng'okaluupinga jangu eno gyendi tugende waffe jangu eno gyendi tugende nekeddamu n'okuba akadunga akanaagendamu nodda eri n'okaluupinga nekatambuliramu naye bali bo ng'okuva lwe yatandise endungu non stop paka lweggwanga okubba ekintu ekikyo kojja ababiri bano twagala tubavuge mpola mpola bwe tutunuulira ku muyimbi yenna singa abanga abadde muyimbi nabagamba oyo abadde muyimbi waliwo gye bayita fame oba ettutumu eryo ababiri bano gundi yaabwe eyinza gigeraageranya otya ettutumu lyabwe anti kati ettutumu lyabwe tuyinza obutafuna ku bayimbi abaliwo alirifuna kuba kati bukya bafa bali mu myaka 2 n'omusomo era betwogerako ate betugerageranyizaako kitegeeza baali battutumu tuleme kumala budde ku bintu bimu essaawa zino betolooza mu 2,000 awo oba mu 2 oba mu 2,000 tewali bayimbi bafudde owulirayo aboogerako abayimbi babaddewo bangi abafudde naye okyawulirayo aboogerako bayogerane ku nnyimba zaabwe ekyo amaanyi fame yekuleetera ekyo kati ebyo ebintu anti byakula bulala bw'obanga walina fame abantu basigala bakwogerako kwekwatiikirira yes naye ate bw'oba watinka tebakwogerako okwatiikira n'okutinka byawukana okutinka mu luzungu aniza oluzungu saalusoma nnyo naye okutinka nga bagamba nti kati kiki ekiriko ekintu trendinga okutrendinga n'okubeera famous byawukana singa era bandi biyise kimu singa trending is fame bandi bali babiyita ekintu kimu so these two were famous nkaje bulungi koja waliwo bintu bibiri there are someone okubeera nga oli famous within ng'oli locally famous naye nga tumula ali international bana babiri waliko yafulumako okubeera international kyeki ng'afulumyeko oba nga ne mu nsi olowooza nti Kafeero awo bagamba nti yamala kudda n'alwala yali avaawo yali ava bweru basudde okuyimba oluyimba kyetwalaba e Bulaaya yali avaawo naye yali ava bweru bonna bagenda ebweru kati ate ne boba kati oba oluyimba lwa gundi balulondera Cairo olwamufula the golden boy of Africa ate kyakubiri kyenjagala omanyeera naawe kati olwaleero wano we tuli n'abalabi baffe mwenna tolimbibwanga n'olunaku n'olumu nti ogenda kubeera w'amaanyi otya ng'ensi ekutye ng'ewammwe tebakumanyi basooka kukubuuza profayiro yo ewaka kakati ate onaagamba nti anze ntandikidde eno kasammwe mummanyi sambi busambi kajinensi jeno awaka kiri kitya kati abali ne bakugerageranya okusinziira ewammwe n'eno gyozze okuddingana okugendako ebweru ani yasinga munne Kafeero yagenda emirundi egyawera ena basudde yagenda omulundi gumu naye ate basudde nti era yafa mangu ekituufu kozi waita emyaka emeka ono okuddamu okugira ono okufa basudde waita emyaka emeka ne Kafeero wayitirawo ddala emyaka egyawera kuba onafudde 27 wayitawo emyaka 10 oli yafa mu 9 mu 7 ono n'afa 27 ekituufu waliwo ka space kabirako ya myaka 10 osanga singa n'oli yaliwo bandi badde ekyo tokyogera oli bw'amala okufa nti ate osanga singa ki ebyo tebikola
kojanga oli katonda waba gye bayita gundi obulamu bwali yali alina okukola byali biweddeyo. Okay, koja nga tumaliriza katundu kano tutunuleko ko mu bulamu bwabwe obwa gye bayita tumanyi kati omuyimbi tumugeraganya n'okukola oba music wise omujjeemu otya kola akasimbi nga bw'obalaba biseera byabwe babeererawo ani yali wetunze nnyo okusinga munne byensimbi oba bookings nga bagamba nti nze Kenzo nina bookings bwezi ti mu mwezi ntetongezaako nkwadde ndi mukuwa kati bwe tuba kubali toteekamu bano omanyi ojja kuleetera abantu abamu okunyiiga abawuliriza abalaba programu zino n'abaziwuliriza togeraageranya kintu oba kuyingizaamu muntu mulala ojja kunyiiza abantu abamu kojja mbadde njagala omwana nedda nkubuulira kintu bwe kitambula andi ze nkubuulira enkola nkuba abantu mbamanyi music batambula otandise okukola bivulu nakinga wendi bakyabikola ne bituuka okudiba nga tebakyabikola kati era nga bw'otalaba bwe takyabikola kati abantu mmanyi bwe balowooza bw'oyogera ku muntu waabwe oli gw'ayagala bwe kituuka okukola ssente nga yegwe promota ababiri banani yali asinga okukola ssente bonna baali bazikola era nga buli omu bamubuukinga nga awulira nti ono bamubuukinza alubamu zino naye oli najja n'asasula n'endala erijja mu maaso nga wayise 3 ku zino ze babuukinze gyoliyimba eyokuna waliwo okubundi we yagambira okufulumya alubamu nga babuukinga dde endala kasiwukira n'asasulako ne bagundi abo n'abasasula abo albums n'asasula kafeero ne basudde okukuba eyo edduma ly'embaga bamusasula nga ate alina gundi endala z'akola ne ssente ezo olwazimusasula n'agenda aziguliramu bisirikirwa emmotoka nga tannagiyimba nga tannaba na kuyimba n'agenda agiguliramu n'amugulira limited mpya n'awona onti yali yanjeregajerega dda nti namutambuliza mu kamotoka kalimu ekituli n'awona obumotoka limited mpya naye ngo tannaba na kulowooza nti oba muli bamu nagiyiiya oba ki nga tagirina kikulaga amaanyi ago gaali maanyi omuntu gwe baatuukanga okwesiga ne bamuwa ne ssente ti bonaaba oyiyiza alubamu enadda ku ezo 3 z'ogenda okufulumya nga tomanyi kumanya oba oliyimba kyoba oliteekamu biki naye nga bagisasulira abo ye kafeero ne basudde koja wetugenda mu biseera byabwe okola ssente kwabwe kwalingawo okusinga alubamu mu shows alubamu nga bagigula busente butono nga kale baba bagiguze obukadde 15 3 yes naye ng'era ezo ssente okusinzira kuziva mu show kuba bakwatanga show bati ne bagenda ndi bagenze masako olina amalayo emyezi 4 nga buli lunaku gyagenda buli lunaku alina waakubira ng'abantu bayingira luli abantu nga balaba ebivulu gwe lowoozaamu baakolako ennakivubo mu kisaawe naye nga layini eri ku container village endala ng'eri ku Room Street wana wali bata mini price nga layini gye zisimbye endala eyambuse ku Namirembe Road bweti nga basimbye layini kugula tickets layini 3 nga basimbye layini kugula ticket era ne Sebata yakola ekivulu mu 94 era nayo kyo kyali bwe kityo koja abantu nga bazze mu kivulu okulaba ne batuuka ekiseera nga osaasira abayingira kubanga nga bo bangi nnyo ebweru ng'ate abali munda mujjudde nga naye abali ebweru bangi nnyo okusinga abali munda ng'ate ebivulu nga bakiyingira ssaawa 4 ez'emisana ez'okumakya abo be bakafeero ne basudde ekyo ekivulu kye baali bakituma Kasozi agenda Kasozi agenda kiki bali bategeeza yali mulwadde nga alwadde sirimu nga akulaga nti agonze n'okgonda ne baagala bamukolere show fundraising ssente naye yagikola naye ekyo kyalifaanyumya tezaali ssente kyali kirala yapafominga Kasozi yatuuka kutuusa lwe yaggwamu amaanyi ne bamutwala wali ku Busaabala road awo eddwaliro eriri awo bamutwala nga Kasozi agenda yafuuka Kasozi agenda n'akola we yafulumiza ne stage n'oluyimba olwo gundi bwe ndiba nga nfudde alubamu n'etunda Uganda yonna nga buli wooyita twali mu teepu ffe
nga omenye kitegeeza okuba ali tape amaanyi gaali awo abo abasajja nga bamaanyi bo nga ate tebaliko nti bw'aba anaakola sho nti nakivuba akuŋŋanyizaako abayimbi ate abalala 100 ababeera bo bokka nti ani nti Kafeero ne basudde naye n'ennyimba ne zibalemu mmalayo nga nazo tebazimalayo ze bakuba bayimba bo ne bakyala baabwe Kafeero yali alina abaana abayimba ng'aba abalala 3 oba 4 basudde ng'alinayo 3 oba 4 yali ayimba ne bakazi be 2 ne mwannyina ne kwaliko ne Mwebe ne Sylvester Busuulwa ne Kagulire naye nga bakuba sho n'ogamba kituufu eri nani stop nga otolina wofulina kaganya agenda kufuka oyingiramu nga weesibe zibayita 2 3 weesiba 3 ogenda okufuluma nga ekiwe munywevu koja abantu bano nga bwe tugamba nti okulanga kati saa zino okulinga okwagondamu radios nyingi nnyo TV nyingi nnyo social media mungi nnyo ebiseera ebyo nga mumanyisa muti abantu mmwe abantu nga otwala bbana ng'olinga bw'oba Masaka otwala bbana n'ogisiba mu Nnyendo n'ogisiba e Masaka n'ogisiba wali ku ssaza oba bwabeeranga egindi nti olibwa nti oli Kampala tugenda na Kivubo oba ogenda na Kivubo nga ozisiba mu junction za Nankana bantu bamanya naawe na Kivubo n'ogisibawo nga bazisiba ku bitaala kugoniza ebitaala by'ekisaawe nga bwobeere bweru oba obirengera bulungi ekikomera kya wali obiraba bulungi nga bwobeera mu Kampala wonna oba olaba ekisaawe kye Nakivubo ebitaala ebyo emirongooti gyabyo wali okirengera bulungi nga kuliko banners kwonna eziraga nti ng'ennaku z'omwezi bwe ziti naye nga abantu olunaku babula ddusika balusembeza nga n'okuba posters ng'ozikuba n'ozitimba ebiseera byo nga tebagaana kutimba posters mu kibuga tojja nga tuwumbawumba awantu awo okwesunga okwo okwalingawo ebiseera ebyo kiki ekyakulitira okubanga kwakendera kulinga okwakendera tewakyali bayimba biki tewali bayimba era olaba kakati shogi babeerako nga Sebata bwe yali mu Serena yali ku mitwalo 10 n'omusobyo tebayingira baali ku mitwalo 2 tebajjula abayimba obulungi era abantu babalumba ate tebeetaaga gamba bw alinako abayimbi tuleesa gundi tuleesa kutolanga n'ebyo ogamba nti gundi ajja tetukyalina bayimba nze bebayimba abantu si bye baagala bayimba bo bye baagala ati ekyo ekintu bwenkinyonyola abantu kibalema okutegeera abayimbi tebayimba bantu bye baagala abayimbi bayimba bye baagala bali bayimbanga abantu bye baagala bye balina kye bafunamu so si kuno omulembe ennyimba gye bayimba kati bw'oyimba ebyo nti mukube peva yajje mu show aveemu kiroba mukube peva era ng'ajja mu show musala ensingo abantu si bazinirako bye baagala kati ani anajja azine bamale bamukube peva ku mutwe obayita basiru abantu kojja abantu bye baagala bebazinirako kale babyagala bajjula bwe bakola show bajja anti kye tebali tubuuza kati oba osobola kati ng'oli osobola okuddira Kafeero yajjanga ne bakola show mu Nakivubo weekend eddako ne babeera e Bwayiise era ne bajjula weekend eddako ne babeera mu Ndeeba mu Popopo era ne bajjula weekend eddako ne bagamba tuli mu Kirombe Ruzira era ne bajjula naye njagala okuba kale ugatabo bankolayo tikola obateeke mu kisaawe nakyo bamala okuba weekend eddako bagambe nti bali Bwayiise oba onaafunayo wadde omulema kojja music asaana wali mu kusaana obusaanyi kati era kati Honorable Nyombi Tembo ye kyova omulaba nga mugezi omanyi yali artist oyo artist yenyi twalinga naye mu drama ng'alina ekibiina kyawe bakiyita Lungujja Dramators kati kyova olaba ye azuukusizza music omukadde kubanga ali mu kulaba nga music omukadde amuzuukusizza kubanga abantu bagwe baagala agenza okulaba ng'ono abaana kati oba oyagala gwe ekyokulabirako weekiri bagenda kukola show ey'abamusician abakadde bulijjo lwe bagamba ndi waliyo ekikadde olaba ensi bwe yeekulumulula naye oli alanga ekivulu ne kibeerawo kati weekend ya Easter wabaddewo ebivulu naye wategedde ebyabaddewo naye singa babadde bakadde be bayimba abo wandira by'abantu so musically tugenda mu maaso oba tudda mabega kubanga music bwe kituuka okubanga Sebata bw'anaasanga Dani Mugula bakubagana bikone ne bagirayo amajambi yanga bwe bejjirayo kitegeeza tuba tudda mabega
naye bali Sebatta asanga miseera ne bamala okusiba emmotoka ne badde ebbali banyumye. Dani Mugula n'asanga gundi Segamwenge ne Sebatta ne beera ne banyumya Kakumirizi ne bayimirira Matiya Luyima ne bayimirira ne bamala okunyumya. Naye bano bo bwe basisinkana balwana bulwanyi. Kajina kwangamba oli yawandikanga oluyimba anatwalirako ku munne. Kakati Sebatta bw'aba ali awandiisa oluyimba n'alutwalirako Dani Mugula nti wamma oluyimba no lwempandiisa olulaba otya. Esaawa zino lyagamba abajja kunziba. Oluyimba lulungi. Naye kujjako waliwo ekigambo kino oba wawandde otegeeza ki singa okijjawo n'ofuna ekigambo ekirala. Oyo ye Sebatta. Matiya Luyima bw'akuba oluyimba n'abuuza Dani oba n'abuuza Segamwenge nti wamma olabye oluyimba kano kali katya kakolasi oluyimba terwetaaga ate wano ebigambo bino bingi okutuuka woowummulira wano abantu tebaakoowe wano wandiyimbyeko bitono n'ogenda mu lifuleyini n'otulyoka ate tuddamu ne tuwulira wali ng'oyimba ng'omaze nabano b'obadde oyimbira bafunye akaaganya abaagala okufulumako babenga badde kati olwaliro buli bw'olutwala ewa gundi wayita emyezi 3 ng'oluwulira yaluyimba ali problem bo tebakozesa bwongo bwabwe kuyiya byabwe naye bwe baba bikozesezza ate batya okugamba abalala nti tunulamu amayinja kubba naye bona bwe singa bafune omanyi waliwo kibayita abayimbi ebweru oli awandiika oluyimba n'agamba naye oluyimba luno lulungi muyanja lunyimbire bwe bakole ebweru ennyimba abayimbi abasinga obungi abali ebweru enyimba babawandiikira mpandiikire ne bazibaleetera nti zinnyimba waliwo awandiika wayita mulala luno gundi yajja odditulamu kati na bino singa bwe kiri ne mufuna waliwo n'abantu kati nze emyaka gye mmaze mu music nze siyimba nali nnyimba bwe nayigira music naye nga nze siyimba zino nali nnyimba z'amaloboozi kati abantu abaasigala ne batandika kunkwatagana nange kubanga manyi okudirectinga music era ng'omanya nti kati wano olaba omuntu adirectinga firimu ye tazannya naye nga yadirectinga era ne bamuyita director. Kale tetuyinza kuba ntusukka wano tukyali mu comparison eya wakati wa Paul Kafeero wamu ne Amani Basudde we tukomye twogeddeko ku bulamu bwabwe mu ntandikwa naddala nga education twogedde ku talent wise twogedde ku kye tuyita fame kwaba ababiri era ndowooza obiwulidde kojja byaggambye tujja kujja maaso wali nga tutaanya ate ebirala nga mu bulamu bwabwe obwa bulijjo engeri gye bayisanga mu kirala ate n'okwagalwa kirala n'okwagala kirala waliwo n'omukisa byonna tujja bitunamu mu maaso wali baagala naye nga tebalina mukisa tujja bitunamu mu maaso wali ku episode zaffe ezijja mu maaso awo kukojja kata exclusive wamu ne focus abali ku eblon mwe bali nnyo okubeera nga mukikola for now mutukize tukome wano tujja tusingana mu video ezijja mu maaso awo for now bye bye.